إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba samukkirize tubeerenga tulaba omusomo oba omutwe ogugamba nti eddiini y'obusiraamu eddiini y'abannabbi bonna. bannabbi bonna eddiini y'ababusiraamu. al islam diinu al-anbiyaa'i kullihim. obusiraamu eddiini y'abannabbi bonna. waliwo ekigambo ekigamba nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti yaleetawo obusiraamu. ekigambo ekyo si kituufu. nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatumwa naye nga si yasooka okubeera omusiraamu. bannabbi abalala bonna abamusookawo nabo baali baki? basiraamu. nabbi si yazuula obusiraamu nti oba yadde eyo n'azuula nga ye, nedda. wabula obusiraamu yeddiini Allah gye yasiimira bannabbi bonna bannabbi Allah be yatuma bonna baali baki? baali basiraamu. era ekigambo obusiraamu sigamba nti kyamanyika ku nnembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yekka, nedda. wabula okuveerera ddala ku lubereberye lw'abannabbi bonna baali enzikiriza yaabwe y'emu. kyova nti Allah yagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. mazima Allah atugamba mu Qur'an nti mazima twasuma oba twasindika ababaka ku buli mulembe gwonna, ng'omulimu gwabwe kubeera nti bagamba abantu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, ate baleke okusinza ebirala byonna ebitali Allah. era nga yenzikiriza y'obusiraamu kubeera nti tuleka ebirala byonna byetusinza abantu ebirala bye basinza, obula tusinze Allah yekka. tuleme kusinza bibumbe, tuleme kusinza bifaananyi, tuleme kusinza mpewo n'emizimu n'ebirala byonna ebifaanana ng'ebyo, wabula tusinze Allah subhanahu wa ta'ala. tuleke kusinza bannabbi. waliwo abantu abasinza bannabbi ate nga basinza Yesu, ng'oli waaba asaba agamba mu linnya lya Yesu, ng'asaba Yesu naye nga Yesu yali asiiba, yali asaba, tewali akirinamu kubuusabuusa. ekyo kitegeeza Yesu alina gwe yali asaba era alina gwe yali asiibira. Allah tasiiba, Katonda tasiiba ate tasaba, talina gwasinza. kati tusinza oyo Yesu gwe yali akola ki? gwe yali asinza. olwekityo bannabbi bonna baali basiraamu okuva ddala ku ntandikwa. ekyenjawulo nti Allah yagamba nti likulli ummatin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. buli mulembe gwonna Allah subhanahu wa ta'ala yaguteekamu amateeka ag'enjawulo. bannabbi enzikiriza yaabwe y'emu, nzikiriza ya busiraamu, yakwawula Allah, yakusinza Allah mu bwomu bwe, obutamugattako kintu kyonna mu kumusinza. bwe tuba tusaba Allah yekka, ate gwe tusaba. obusiraamu yenzikiriza yaabo era genzikiriza y'abannabbi bonna. naye ekyawukana ku bannabbi nti amateeka ga njawulo agaabatumibwa, amateeka ag'ebikolwa. okugeza waliwo ebintu ebyali bikkirizibwa ku mulembe gwa nnabbi omu, ate ku mulembe gwa nnabbi omulala ne biba nga tebikkirizibwa. kugamba emirembe, ebikolwa oba n'amateeka agamu gaakyukanga ku mirembe egimu, naye nga enzikiriza y'emu, era nga kwe kusinza Allah yekka n'obutamugattako kintu kyonna. kyewaa nti nabbi Muhammad yetugamba sallallahu alayhi wasallam ti al anbiya'u ikhwatun li'allat. bannabbi baluganda, naye nga abooluganda abo abayina bamaama ab'enjawulo. ummahatuhum shatta wa diinuhum wahid. Allah kyategeeza, omubaka kyategeeza wano nti emirembe gyabwe gyawukana. buli nabbi alina omulembe gwe, buli nabbi alina omulembe gwe, naye nga diinuhum wahid, eddiini yaabwe y'emu. bonna baluganda, kugamba emirembe gyabwe gye gyawukana, naye nga ekibagatta
enzikiriza ey'obusiraamu, eddiini ey'obusiraamu. Bonna bannabbi baali basiraamu. Allah omubaka era n'ayogerawo n'agamba nti wa inni awla nnasi biisa. Mu hadithi eno nabbi agamba wa inni awla nnasi biisa, nze Muhammad sallallahu alayhi wasallam nze asinga okuba okumpi ne Yesu, nze asinga okuba nti njagala Yesu, nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, liannahu lam yakun bayni wa baynahu nabiyyun. Lwaki? Kubanga wakati wange Muhammad ne Yesu tewaliwo nabbi yenna mulala. Yesu bwe yavaawo, nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeddako. Bonna baali bannabbi. Wa innahu nazilun, era mazima Yesu agenda kukka. Bino nabbi yabitugamba, nabbi Muhammad yatugamba, yayogera ebigambo bino. Wa innahu nazilun, nabbi Yesu agenda kubeera nti akola ki? Akka ku nsi. Fa idha ra'aytumuhu fa'rifuhu, nagamba nti mba mumulabi, agamba abantu nti mba mulabi Yesu, fa'rifuhu, mbeerenga mumanye. N'ayogera ebimu ku bimukwatako, nagamba nti rajulul marbu', musajja wa kigero, si muwanvu ate si mumpi. Ila alhamrati walbayad, era feesi ye njeru, alimu olumyufu lwa red. Alayhi thawban mumassaran, ajja kujja nga ayina engoye eziringa ezirimu akayero, ng'enviiri ze bw'ozitunulako alinga avudde mu kinaabiro, kugamba alinga aziyeemu amazzi olw'obuyonjo obuzirimu, olw'okuba zabeka bulungi ate ennyonjo, nga oyinza okugamba ava mu kinaabiro, ava kunaaba naye nga tannaba kuziiwa mu mazzi. Mu bimu ku Yesu byagenda okukola, fayaduku salibu, agenda kubeera nti amenya omusalaba, ate embizzi, ajjewo emisolo, abeere nga ayita abantu ila al-Islam. Agenda kubeera nti Yesu ayita abantu eri obusiraamu. Era Allah agenda kubeera nti mu kaseera ako nga Yesu akomyewo, Allah agenda kubeera nti azikiriza eddiini zonna endala. Nabbi kyali ategeeza nti eddiini zonna endala zigenda bba teziina maanyi, ng'amaanyi gonna ddiini yokka y'obusiraamu yeyina amaanyi. Gigamba nga ddiini y'obusiraamu yekulembera amadiini gonna amalala. Wa yuhliku Allahu fi zamanihi al-Masih ad-Dajjal, mu mulembe gwe Allah agenda kuzikiriza Masih ad-Dajjal, era nga Yesu yagenda okumutta. Era mu kiseera ekyo emirembe gigenda kujja ku nsi, abantu batuuke okubeera nti embeera egenda kubeera nga ya butebenkevu, nga empologoma etuuka ekiseera n'ezannya n'eŋŋamiya, n'ente etuuka ekiseera ng'ezannya n'engo, gagamba ng'ebisolo byonna ebyobulabe bizannya ate n'ebisolo ebyewaka nga tebisobola kwekola ki? Kweruma. Abaana abato nga bazannya n'emisota mu kiseera ekyo, kugamba nga la tadurruhum, ng'emisota egyo tegisobola bakosa, ng'abantu gamba buli omu ali mu butebenkevu mu kaseera ako nga Yesu akomyewo. Era nabbi atugamba nti Yesu agenda kumala ennaku 4 ku nsi, thumma yutawaffa wa yusalli alayhi almuslimun. Oluvannyuma Yesu agenda kubeera nga afa, oluvannyuma lw'ennaku 4 abasiraamu babeere nga bakola ki? Nga bamusaalira. Bwekityo eddiini y'abannabbi ddiini emu, era nga yeddiini ey'obusiraamu. Era Yesu ajja kukomawo, tulabe mu hadithi eno nti Yesu ajja kukomawo era abeere nga awagira busiraamu, era ajja kumala afe nga era abasiraamu bebajja okukola ki? Bebajja okumusaalira. Inshallah nsaba mukkirize tubeere nga tukoma wano, tujja kuba nti tweyongerayo n'omusomo guno ogunnyonnyola nti bannabbi bonna baali basiraamu. Hatha wallahu a'la wa a'lam.